Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Tugenda ku Endobeso tulabe munafuno yagamba ki. Hello? Sebu. Jema ni Sebu. Kali Sebu. Hey. Mbwa iko Sebu. Kali. Sebu. Wangambi kubireko. Nze Mukunja. Maka. Maka. Hey. Maka wana nesi kuja. Mbade njanja onyambe nenga fikufuna. Nesi kuja. Yeah. Amayi maka n'obuzibu. N'omukyala omwana ndabangako. Maka mpulira. Nkuwulira. Omwana muwovu muwa n'omwana simulabangako nemwegayirye waayinjalaba ku mwana. Atendekya bifaananyi. Naye kati nange omutima gwange teguteredde. Tumanyi omwana wange oba si wange. Nagezaako okubinyonyolako maama wange. Ese bunkuwulira. Yambire ne ngamba totambula network wolinga efa. Mbadde ndi kutambula naye. Kati yaka mpulira bulungi. Awo. Kati ne ngamba sijjako obangu yambuleke n'enkya bayinza okuntawaanya mu bobiyimbi. Kati yene namba gye wansindikidde. Yeah. Onyambe maka. Vera ko tuvaako. Ai maka. Nja kwesima. Hello. Why? Wanje? Nze Victor. Mbadde lwaki tondetera ku mwana ne mulabako? Ina magezi. Kubanga nange ndi muntu. Ndi mu bintu byange ndi mu kusani kwa nsirikirako erinnyo naawe. Golaba weewera bamuleka Ozaale omwana. Bannange. Golaba weewera bamuleka wetunulawo Ozaale mwana mu muntu mu mukazi nganze. Ane nga te lwaki obadde ng'okubira okubuyambi. Olina kuzaala mu Mbwa, mu Nkoko, mu nsolosolo bwebyo bitategeereka. Katonda ekaanya ndi mu ddembe. Bannange. Bannange bakati nkigambe sina na budde bw'omukwano. Genda noonye Embwa, Enkoko, obusolosolo bwebyo butalina amafuno ozaalemu nze tomumanyiira tonkirekirako bingi. Maama. Bakutenda okudduka toyita wooso. Owonye muwone musajja munnange. Omusajja mukazi wuuyo asabuka. Kati omusajja omukulu agende ku kiperenti. Ku kiperenti musajja bakiwulire nti kifudde. Naye omusajja aga nti obadde okola ki? Nti bagande ngende ku nkoko. Agende ku mbuzi. Naye ate tomutyobuula. Naye wamwagalirako naawe olabika. Kubanga bw'omugamba mu bisolo naawe olabika. Naye nno Mukunja nkubulye waliwo omuntu akutama. Omukazi ng'oyo. Ono omusajja naye ate waki omusajja tata waliwo omuntu akutama kamunyo omusajja ba kati no kankubya abasajja abakkakamu bakyasinza okumenya emitima. Ate yane mbasaba munyagala omusajja omukakkamu anti oba tonnamulozaako omusajja atya Katonda ate ebyo birala. Ajja abatatya mutima gwe mugambe njagala omusajja atya omutima gwange agumenye yasigala abya Katonda. Ebisanyusa bingi ku makya Mukunja ne Amocha Ombalanguzi. Endobeso mujiwulidde omukazi amugambye genda ku nkokokoko ku mbatabata bwe zityo ku mbwabwa bwe zityo n'engamba bannange. Kayita bino mipaatu ndira ne kakiri ate ndi mwana Nzaala y'obulenzi. Kakati Mukunja omusajja oyo ng'alabye nnyo. Naye mbadde musaba omusajja oyo akimanye nti omukazi yamusinda dda obwongo
afune omukazi omulala muzaalira kuba mukulu Mukunja no Kampala omuntu olina okubeeramu omwana akkiriza nti yamulya ssente yamuyisaamu eggaali nze kayita Buloni Paatu asomesebwa akkiriza mwogedde ne Kawoyo okusinziira essempa bannange oyo omukazi omusajja awonye kyetere awonye muwone nange bwe ndaba omukulu Mukunja esebo ono kyabeera mu kintu nti ndabo bana mukyalo bana amanye ulire ojala mbusolosolo ono kyakoye bine eddoboozi leekalo katono omusajja ng'awunya embaata y'omukazi kuba naye agamba lamu anti Mukunja agamba asazaala mu mbaata naye yamwagala kiba naye embaata nkugambye lengera embaata kyekyo kyennyini taata siddamu naye nze ekinsobedde ku ndobese eyo omukyala nga muzibu oyo ebigambo byayogedde kubanga abasajja nze bembadde nsuubira okwogeramu batyo naye nakumugamba nti ende ku bisolosolo agende ku mbwa mbaata embwa bwemulumiraawo embwa bwemulumiraawo katayemuku embwa temumera okinga bulookinzi kubanga ogambako muno ku kisolo ekirala naye embwa olaba ekulookinga nekunguza paka wakyamaani emisiki emika wegitandikira nitufuma ekimpembe ky'omuziki kisinga as we celebrate our nation's rich heritage and the dignity restored by the NRM government, I urge you to take an important step for your identity and citizenship. In the coming weeks, NIRA will conduct a nationwide exercise to register up to 17.2 million Ugandans and new 15.8 million identification cards at the parish level. I invite you to enroll in the National Identification Register and obtain your unique National Identification Number, NIN. If you are 16 years and older, you will receive an identity card and the expired IDs will be renewed. Every Ugandan must have a NIN. Access NIRA services at your parish and ensure you are registered for God and my country. Ngudde kamotoka kali mukwesukunda simanyi basenga bizobaze nchamu zifunye mu soko oba mulimu ejjadu. Mwe mukola ki mu motoka abo omusajja uli afubutuse gweko bawo. Kati gwe nyabo engiriyo kajogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono mvubuka musinkanye muti mbadde ndiko no muvubuka nankubira essimu nakugamba ki nangamba apakinze walinga ku gate waffe kogwe nenzija kati bwoze n'okola ki navuga emmotoka nasimbula navuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala ne mugamba kati ontwalawo koye tugendako ku kafa kali kyakali safe kunyumyamu bunyumya naawe ekitegeeza mbadde mwebase naye direct mbadde sebase naye direct layira aga katonda mu ggulu takikoze kati mbadde mukola ki just kankiyite nga bw'okola romancing kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba nga tugenda kuziika eyo nanneesibako mubadde mulabagana oba nedda tulabagana ne mukola ki just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye kakati njagala ombuulire amazima omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki abadde anebaseeko bw'ati atya bw'ati gwe ng'okola ki nga nzigyemu empale kati kirabika oyagala kunzanyisa buzanyisa onfudde kaana akato kati ngenda kutwala ku polisi direct yambala engoye tugende kasaawa zino njambala engoye tugende nange nkitya kati kikyotya oba mugenda tuteeka ku ledio nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli kati fuluma emotoka tugende kutwale ku polisi tajja gwe nsaasira ngambye fuluma tugende taata tugende ffenna wali otandise ogenda ku nsonga nze nkulabemu mundeke aya basi